Kale nze Sonko Muhammad kitalo nnyo kitalo ddala ntwala omukisa okusasira ab'enganda z'omugenzi Agnes Nantongo. Nkyala Nantongo yattiddwa olunaku lw'eggulo obudde obwakawungeezo bwakawoza amasiga ssaawa z'abadde mu something ogenda mu ssaawa 2. Omukyala Agnes Nantongo ono yabadde manager w'amafuta agayitibwa Africa Oil agasangibwa bweyogerere bw'ova ku Northern Bypass ng'olinnya opposite Wabyona Plaza opposite Mamerito Hotel. Omukyala ono yattiddwa buttibwa era omulambo gwe gwasangiddwa mu kitundu kino ku Northern Bypass gwe bayita ku agenda. Mu background yange ojja kubeera ng'olengera ettaawo. Bannanga abantu abakozesa Northern Bypass never and never trust any bridge at Northern Bypass. Teweesiga ttaawo lyonna liri ku luguudo lwa Northern Bypass. Abaseddekezi bamanyi okubeera wansi wa bridge zino. Era bridge bwe bamaliriza okubeera nga bakolako ebyombyone oba okutugumbula n'okutta bayita ku madaala g'olaba wano ne bambuka ne bakonecting ewalala ne beeyongerayo. Omulambo gw'omukyala guno gwasangiddwa nga bolaba mu bifaananyi nga guŋŋaŋŋalamye nga gwevuunise wansi mu bisubi. Guno si gwe mulundi ogusoose obumenyi bw'amateeka obufaanaganako bwe buti nga bulabikira ku Northern Bypass kuno. Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 najja mu kitundu kye kimu ne mbakolera story wano ku ttaawo lyennyini ery'oku agenda nga lwo omwana ow'obuwala yasobezebwako ne bamukuba bya nsusso. Katonda yazza bibye okuba nti omwalo ono teyalugulamu bulamu era yagenda okugibwawo ng'embeera ekigambo anaatuuka ataatuuke mu ddwaliro kye kiri ku mimwa gy'abantu abaamutaasa ababoodaboda bannange mu kitundu kino eno. Wano waliwo ku Northern Bypass wonna obupoliisi bu unipolis obw'enjawulo abo oba bupoliisi obwali ku Northern Bypass naye bwali bwagenda bwagibwawo ku Northern Bypass wonna n'okwetooloola eggwanga oluvannyuma lw'okuba nti waliwo abantu abalumbanga abasirikale okubakolako ebyambyone. Naye tuyinza okwagala okusaba gavumenti yaffe ne poliisi ya Uganda poliisi zino embeera tulabanga eyateerera muzikomyewo. If not that bannayuganda abangi bakyafiirwa obulamu bwabwe. Poliisi zikomezebwewo embeera yadda mu nteeko ate omulimu gubeere nga gugenda mu maaso. Tubeebaza mwa respondinze wano akapoliisi kaaliwo ne bajjawo obupoliisi ne bakasitula ne bakajjawo bakakomezzaawo bakayita agenda mbalwa. Mwakomyewo ntusaba mu kitundu kino ng'alaba mu bifaananyi tenti bagizizaawo ya poliisi mulimu oba n'ab'amagye naye buli we mulaba ettaawo ku Northern Bypass weetaagawo obukuumi obw'enjawulo. Kubaddeko abakuba pavers abatta abantu abasobyako abababba n'ebifaanaganako ng'ebyo. Naye wano ku agenda kibadde kikendeddemu n'ate kati kizzeemu kifumba mutuku. Bannayuganda bannange never and never okutrustinga any bridge oba ettaawo lyonna ku Northern Bypass. Kaleerwe buli woolaba ettaawo abaana ababbi bakozesa ebitundu bino okulaba nti wamala okunyaga okubba ayitaawo n'ayambuka kati nga bwemulaba amadaala wano ku agenda ne bakonecting ekyali wajjala bayitamu ne badda Cold Spring n'ebitundu ebirala. Kale ekibi nnyo tusaasire ab'enganda ez'omugenzi Agnes Nantongo muzzukulu wa mugema ono agenda okubeera ng'aziikibwa olunaku olwaleero olwokubiri ku kyalo Kasengejje mu Wakiso district. Tusaasire abakozi ba Africa Oil bambi mpiseewo nga bali mu kiyongobero nga sonko bampita abanyumiza emboozi nga bwe byabadde eri manager waabwe yatugumbuddwa tenabeera ng'asuubirwa mu kifo kino. Kale poliisi agenda amaaso n'okukola okunoonyereza kwayo katulinde ebinaavaayo babinaaba bitya n'ekibi nnyo kibi ddala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.